Yes, Redzone TV kwoli webale kubanga okyagoberera yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo gwatambula naffe ku channel eya Redzone TV. Nawe atanaba kubanga osubscribinga kirira wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko kwata kade aka notification aberenga tomisinga nsonga yonna. Omukulu ono olwalira ayina message gye njagala okubanga nkuwa ogiwulire okusinzira ku ye awadde endowooza ye. Waliwo bannayuganda abayimbi abato abayimba enyimba ez'enjawulo ne bafuzi ne bavaayo ne babavumirira nti wulire ennyimba zayimbye wulire ekiyimba kyayimbye. Kati onagamba nti bano sireeba okuvumirira okujjako bannabyabufuzi ababba ssente nti ye agamba nti bano bakikola olwa survival kubeerawo kutaba bayinza okubeerawo n'okubeezaawo famire zaabwe naye ate mmwe mubba buwumbi na buwumbi. Kati ng'ategeeza nti omuntu ow'okunenya sireeba n'abayimba ennyimba ezo wabula yemmwe ababba sente ze bandibadde bakozesa ne bayita makuba amalala ne babeera nga bafuna sente oba nga babeezaawo obulamu. Example zakozesezza kuliko Lil Puzzle eyakuba enkudi ne kubeerako ne Ozambe mumanyi bye yayimba. Kyenkakasa bwe njogera ku ekyo osobola okitegeera bigambo bya muntu sekinoomu era nga byawuma lukiseka byenjagala okubanga nkuwa gwali ku mukuto gwa Redzone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira biwulirize ate nze gye tubeere nga tweyongerayo. Redzone TV kwoli webali kubanga okyatugoberera. Nina politician gwe nawulira nga anenya bano abaana mbu bayimba ebiyimba ebyekisiru Lil Puzzle n'Ozambe n'engamba kati lengera bano Ghetto Youth Eva yavunaanibwa gwogenda n'obba ssente ze ez'amalwaliro ez'eddwaliro n'olya buwumbi na buwumbi ez'ebyobulamu n'omala ozirya n'owamattuka eyo n'otunulira Ghetto Youth n'otandika kugamba lengera ono byayimba bya kisiru. Mumanyi ssente ze mubba gumanyi kibayita survival. Omanyi abantu bye bakola okusurvivingawo. Ffe twalinnyako mu septic tanka nga byatukoma wano tuyoola septic tanka yo gye bayita survival. Waliwo okukuvuma okusinga okwo kulinnya mu septic tanka kutandika kuyoola bbi. Gomanyi kye kitegeeza. Kati Ghetto Youth ayimbe alaba ayiiza byonna biganye kye basobola okugula kati kyasobola otunda bya kisiru survival. Abantu abalina onnenyezebwa beba abakozesa resources z'eggwanga lyaffe mu interests zaabwe. Olina okwata ssente z'omukalamojja ow'amabaati n'azibba amabaati n'agabba. Olina okwata ebyobugagga by'abakalamojja n'abagoba ku mataka gaabwe n'ente n'azibba. Kati oli alina kufa nga bakalamojja njala. Omwaka oguwedde baafa 900 people abaafa ekalamojja nga bafa njala. Mukati Ozambe naye alinde kufa ng'asobola okuyimba ebyekisiru n'abaawo. Oba ayimba ebyakisiru yimba ffe kasita totwasamira eno mu nkyukakyuka. Nze sikuyinaako buzibu n'akamu. Lil Puzzle kati nze nalaba Lil Puzzle ng'emmotoka yejja neŋŋamba akasajja naku nenkwata neŋŋamba akasajja katu akasajja sawa zino Katonda akaviiriddeyo akakomezaawo engulu nze kannyumira siyita ku vidiyo yaako. Kaasama kalina product afu mu nakyalo hafu ghetto. Kaasama kalina ansi ez'ekisiru nze kasita batatwasamira sibalinaako buzibu. Survival era nze sisobola kuteeka kaana ako wansi. Ozambe yayimbye ekiyimba mutandike zalawa engera lenge mansaba busabi bambi kakifunemu. Bwe kafuna ssente ne kafunamu tomanya kajja bivaamu. Naye obwavu bukukozesa ebyekisiru obwavu tebunnaluma ku muntu. Abantu mwenna obwavu bukozesa omuntu ebyekisiru era olitakulimba nti omwavu ajja genda mu ggulu. Omwavu ebibi byakola. Omwavu ne bwalaba bulabi abali ali akaka agamba yi maama ate yensalwa Katonda agivumirira. Kiki ekigenda okuddako? Okwegomba. Ebyo byonna bibi. Katonda abikola ki? Abivumirira. Kati omwavu ke kabonero akasooka ak'obutagenda mu ggulu. Kubanga omwavu akola ebibi for survival kubaawo bambi. Negwe n'oba mugagga
n'olaga nti ate olya ssente za ddwaliro ez'abalwadde, n'okwata ssente z'abaavu nazo n'oteeka mu nsawo nazo n'olya, n'otunuulira bali baanita amongi mbu genereeta ezo zaali miliyoni simanyi miliyoni 7 kugula buguzi genereeta yaawuwe, ate nga ssente ya muwi wa musolo, ng'ate alina omusaala guli mu miliyoni zimeka. Omukazi omu sipiika wa palamenti ya Uganda asinga ne prime minister wa Bungereza okufuna sente, asinga ne Biden okufuna sente. Bakozeseza resources z'eggwanga lyaffe balimazeeyo, gwe n'ofuuka kiso kya mbuzi ng'olina kutunuulira liri pazo yayimbye kiyimba. Amala liri pazo mweyimbira ebiyimba byammwe, nze survival ngimanyi, naye temwerabira ggwanga lyammwe, ekyo kye mbasaba kyokka. Ebirala byonna sibalinaako buzibu. Tutereeze eggwanga lyaffe, kyokka kye mbasaba. Ozambe genda mu studio nyimba ku nyimba, ekyo nkubuulidde. Naddala ng'okyalina hiiti eno eriko. Oba weetaaga kugula nyimba genda ogule. Ne bakamiliyoni tobasinga bitone naye nabo baagula. Gwe olabayo akaana kageto yuti akayina ekiyimba ekirungi, oba oyinamu akakadde 800 ng'okawanga kakikuwa, ng'ogenda mu studio ng'okikola ng'okita. Teweesiga nnyo bwongo bwo, oyinza okubeerawo ng'ogamba nze mmanyi okuyiiya, naye oyinja tuuka ekiseera ng'ebyoyimba babimanyidde. Ndowooza owulira banno lusuku lwa seminti naye yakuba hiiti. Likodi hera butida bakabasajja banyuma naye yakuba hiiti. Naye bo beesiga nnyo obwongo bwabwe. Waliwo akaseera wotukolabo bali ba leediyo be bamu ku bayiiya b'ennyimba benkyasinze okwesiga. Naye era yalabanga akaana nga kayimba oluyimba, era natwabawuliranga mu zisikando yabbye oluyimba lwange. Kati bw'olaba oluyimba olulungi gula. Tosiranya geto yuti munno nti oba olubba, musasule genda oluyimbe. Respect. Yes. Webale kubanga okyaliko ku Red Zone TV bwatyo bwayogedde ensonga ze, bigambo by'abantu sekinnoomu, era nkakasa biwulidde bulungi nnyo, ng'agamba nti mmwe bannabyabufuzi sente ze mubba zandibadde ziprotectinga abantu bano okukola bino, kubanga bandibadde bayina ebyokukola bingi nnyo, obaoliawo ne batagenda mbino. Oba si ekyo mubaleke bayimbe bye batandika, batambule bwe batyo paka osanga we banaafuna sente banaakyusa ne bava mu mbeera ezo, ne bava mu ebyo mu bye mutakkiririzaamu babyemugaa nti bayimba ebintu ebitali bulungi nnyo. Webale kubanga okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira, kyokola kya mutawaana nnyo gwatambula naffe, tuwuliziganye mu updates eziddako, tukyagenda maaso n'okubeera nga ate tukutuusaako byonna ebigenda okubanga bijja.